ekyo nakyo kikutte weekend era ebaddemu ebintu bingi nnyo. Nina story endala gye ndabye crossings ku platform zonna eya SB4 ne Ssalongo Ivan. Naleke waka olunaku lumu nali ku radio Simba kyansanga we waka balina programu yabwe bagita kyannaku ya Koni Nalugwa nempulira gayo oyo Ssalongo ye Ivan nga narrating story but story gyatuwa that time yatuwa nga yewe yaziba amaaso nga yayina obulwadde bw'omukyambu yatugamba mu mukyala we yamulekera obulwadde bwa mukenenya kati ndowooza bwe bwamuleetera okuziba amaaso talina bwali yeetaaga buyambi nembiwuliriza ene naawe enamba zaabwe naasaba abantu bamuyambe kati ate ngenza olaba kidevelopinga okitegeera ogenda olaba nga kikrossinze wonna SB4 namugwako ngenda olaba nga zaakola interviews ez'enjawulo nga twistingamu ogoberedde ku story eyo story mbadde njiraba ate ekyewuunyisa nti kibaddengawo because this gentleman nze nsooka okumulaba waliwo omuvubuka munamawole bamuyita Sewajje mu 2022 ng'amukolako interview 2022 yes amukolako interview ku YouTube okwo Sewajje oba kati akyalina SB4 simanyi by that time yali akola ne SB4 nenga yasooka omukolako interview ne abantu batandika picking interest ku guy nga story ye eri sad ng'alaga nga bwe yaluzinga family ye bamukwata ne bamusiba naye byonna byannyonnyola bigenda bikyuka buli gyagenda bigenda bikyuka bako obuzibe ko kakola ki kasiga kali constant eyo yempiki yali agimanye y'obuzibe anti eyo yeweereza sente ndowooza so kyabadde kyakyuka nga SB4 atamukozeeko manyi SB4 media ina nnyo engeri gyekola nnyo ku bantu abeetaaga obwo abatalina mwasirizi so mu bantu abayamba omwami ono Ssalongo waliko ne Mama Fina n'amuwa ssente naye Ssalongo agamba SB4 yakuba amajage otegeera so SB4 n'anyiiga naga how possible is it ekisookera ddala Ssalongo agamba nti ku buyambi obwo abantu babadde nga bamuwa nti obumu tebwatuukanga ngaga nti SB4 nga bubulirawo wabula SB4 yagamba nti no baatekako enamba yaza biri SB4 yebadde ng'ebeerako kati then neya Ssalongo nga SB5 musabira obuyambi ng'agamba nti banna abaagala okukola ki okuyamba omwami ono mutege ku ssimu ye omuzibe alina n'akaana nga ke katambula naye nga craft ye eri kiriya ng'alaga nti ye abantu abagala omuyamba bamuyamba era omukulu ono n'ennyumba n'azimba n'ebirwaneko kuteekamu oyogera ekintu ekyo okimanyi tuyamba ennyo abantu bangi bwe twogerera kati batusinga obulungi okuba obulungi nina abalema be tubeera nabo ku zi concert ezo ne bajja ne bantu ne babawa ssente abantu ke balizuula nti abantu bangi balina amaka amalungi n'amamotoka ne zi business wabeerangawo hajjawo ku shoprite edda haja oyo ng'asabiriza naye nalabako graduation ya muwala we n'okwanjula kwa muwala we neŋŋamba haji simanyi mpaka kati akyaliwo kweri naye nga don ng'alina ennyumba mansion bweti fe abamuwa 1,000 omutwalo ziye bwazigatta zikola amakulu naye nga Ssalongo Ivan oyo azze nga akola ekintu ekyo ng'akifunamu ojegere kati ku SB4 story gye yalimba yagamba nti lwe bakwata abantu over 10 n'alagana okumenyamu amanya mulimu omwami bamuyita Ronald Kansala yavuddeyo neyewakana omwami oyo n'agamba nti omukulu we baganira naye bamukwata naffe mwaka ki babanga gamba nti bantu 10 ffe batukwata abantu 28 ate kufe tekuliko yafa yadde n'ogwa ate Ssalongo yagamba nti kuliko abaafa nti era ye n'amaaso ge gafiira muki mukomera eryo otegeera so kati story ebadde ng'etambula not until ekintu kine SB4 bwe kyakoze eki bwe kyavudde out of hand SB4 ne batandika okutambula bagenze ku kyalo chairman yaga nti omukulu kibadde bwe kiti omukulu oyo ffe tumumanyi bwe tuti abo ku kyalo bagamba nti omusajja oyo mubi nnyo otegeera omusajja oyo mubi nnyo alimba si muzibe otegeera not until Sewajje kati ate no developing
ango sewajje eyasooka okumukolako mu 2022 yagenze n'amukolako omwami ono muzeeyi n'alaga nti amanyi sewajje jukira muzibe sewajje yazayambadde shades kwebuzaabuza naye ng'omukulu alaga nti amutegeera otegeera ng'asobola omu-identify naga nti yamusindikiranga abantu namukolako interviews bambega biki kati can imagine omuzibe ng'alaba kubanga bwemba nga sisobola kumanya Ivan mukuba nno siraba nga Ivan bwagamba Ssalongo muzeeyi olina ku identifyingira ku ddoboozi otegeera kubanga n'abazibe basinga akwata omuntu mu face n'amanya but that is after nga omuntu eba mu trainings biki otegeera bw'otunuulira n'engeri gy'atambuzaamu akati ng'agenda pointi nga gy'atambula akulagira ddala nti ali quick nnyo amanya ne gy'alaga ku speed so omuzeeyi ono n'abeera nga identifyinze sewajje n'asooka mu ma interview otegeera paka omuzeeyi bwe yeeyatuddeyo kennyini n'aga nti yeeyiya nga namanyi nti nali mu kamera nti ye abadde nga yeeyiya era n'ennyumba agizimbye yagula ne TV kati simanyi muzibe alaba atya TV yagula ne dish DSTV because people are giving him money naye kibi nnyo era nze nsasira SB4 mu situations zino eno nti SB4 abantu bamulaba bamugoberera and they respect him ayambye abantu ng'akosa omukutu gwe naye kakati mubanga abantu boyamba mutandise okugiramu abafere ate omuntu ali eri ayamba abantu ajja kutuuka ate balowooze nti SB4 ki adiringa n'abantu abo so what SB4 is doing akikolera eddala paka bwe tunaazuula amazima ku muzeeyi oyo SB4 yawaddeyo agenda nsonga ku nsonga ajja jiggusa kulaga muntu ono nti mubi nnyo ate abantu be bayamba mulekeraawo okulowooza nti nno omuntu alina okukuyamba forever nti bwemba nkuyambe olwaleero nenkya nina okudda nkuyambe neruli gyoli banzaala nkuwa embuzi nkwe n'omuguwa ekimu kyetuuseeko babanga kale lesse nga ye bwagaana omuzana SB4 yamufera nti yamutwalako sente mmeka biki byofunye mu kintu ekyo okitegeera so sometimes tulina okwegendereza abantu betuyamba waliwo abantu abamu betuyamba nga tebasiima okitegeera ate SB4 tasobola kubba sente z'abamafiina okitegeera ng'abadde naye ebbanga lyonna okitegeera SB4 alina okuba nga yazuula nti omukulu ono mufere naga nti sijja kuwaayo sente zino and kiri gyali baziwaye era from SB4 kwofunidde sente endala so muzeeyi n'abantu ab'ekikula ng'ekyo tukole nange nabadde nkola sikola bwe batyo obwo bubbi attaining property on false pretense nti muzibe ebiki okitegeera era SB4 nja kukutya brother omukulu we mumukwale n'omukwata mu mutwale mu ddwaliro bakebeera amaaso tulabe bakebeera amaaso tukonfaminge nti muzibe bw'anaaba muzibe tuneetonda naye nga obufere bw'ekikulu ekyo bwena okenderamu so bannayuganda twegendereze abantu bolowooza nti oyamba oyinza olowooza oyamba muntu agamba nti alina abaana be simatamanyi gye bali kati alina gwe yadda sportins omwala omu omwana n'aga nti oyo si taata wange okitegeera so bingi nnyo ebiri mu kapeninga ku bufere ekika bwe kityo ffe katwongere ogoberera story tulabe gye binaggweera mpolampola naye tujja kitetenkajja tulabe bijinye bitambula mugeri nena fe muzeeyi tujja munoonya nga busesa media tujja munoonya tufune side eyiye tuwulire kiki ddala ekituufu